nalabye struggle President Bobi Wine yabadde Busoga eyo. Nabadde ngoberera oba yabadde live ya mwana ki oba yabadde Samoyo Sama Uganda. Sama Ghetto TV. Sama Uganda. Nagamba naye era weratuse emmotoka naye weratuse nga byannako naye Sama yanseseza. nalabire nanga niyabo leero bannaye ekintu kitabuse. Sama oleetawo obuzibu abantu ojja kweta obuzibu gavumenti. Abali ewaka olutesa. Nabadde ku laptop nga ndabye typinga negeza okuwulya omuvubuka gamba President bamusse leero bamuwose leero kyusa emmotoka kwenze kati nno luno lulabika lutalo nenageza okuwulya oba yabadde tiyagaaso oba sasi Sama lusaasire oluusi bwe tuba tutambudde tuba tufollowinga nga twagala tubeere mu struggle nga tuggyeyo content oyo tumanye tulage ensi naffe kumunira naye waliwo wotiisiza n'oteeka wansi ebikola nosooka n'olaba kiki ekiddako bamukubye sasi nabadde manyi Kyagulanyi tavaayo ebusoga takomawo Kampala. Sama wageze n'ogamba President bamukubye sasi bagala kumukuba naye struggle y'omulundi guno njagala nnyo kubanga mulimu abaana abali determined naddala abaana abatambula ne President abaana ababeera ku Ghetto TV abaana ababeera ku public media abaana ababeera ku ne media zendala basama abo bano bagundi gundi akyaliyo musajja waffe ono bamuyitaani nno Sky Soldier Uganda na William yafuna ku ssente teri mwana ali guli ku gali ya President atalina ssente abawa asi abawa Sky Soldier President si yamuwa yayambala ekkanzu aba nnono kati Sky Soldier asiba enviiri nazikwatira eno kabangamba yayambala ekkanzu yayambala gomesi ekiro naye anafuna ssente abula gye bazifunira ninga Soldier muganda wange tuludde mu struggle lwaki wandyako ssente ate teyagenda yekka nja kubulya nga tuvudde ku mpewo ne struggle ni mwana struggle eno sigitegeera kubanga luli eri giberemu wakati ogagitegeera mwana wali ejjinja ekyabadde ejjinja waliwo akakebo kati ya gasa akaze nagamba munne kazeyo nagomanyi akakebe ozaayo yabaeza nabakamalayo kyakubiri nti kazeyo ne kabwatuka ne bagwa wansi ne struggle y'omulundi guno anyway mbadde misinga struggle y'Abesigye bayirawe ekikulaga nti nate struggle tunanyi struggle ye President ali very serious Besigye naye yali serious ate by this time round police naye ekola bayirawe yabada police ekola omanyi police erudde ebbanga nga tekola police yakola nnyo ku mulembe gw'Abesigye n'ogwa Kayihura aye nga bunaku emmotoka yatiyagaza naye nga buli wona amasanyalaze nga kagenze omanya yatiyagasa ayingira naye ku mulundi guno tulaba tiyagasa ayingira mutono kubanga batono abeekalakaasa naye ku Besigye abeeranga n'abayaye omanyi Besigye yayinanga ekibiina ky'abasajja abakuba emiggo abo ba frontline abo okitegeera babayitanga babbangawa mwe mwabalabako mulina bano bafuuti soja fe twalina bali babbangawa nga bakawadwa emba ziri bwe ziti bebasoka okulaba nga bali enkoola olunaku omwana ng'asiba ku nkola ng'oluba lukola luti okitegeera muli wa babbangawa baalaga munyago we balinga babatraininga munyagwanga ya training munyagwanga traininga babbangawa abo bali abasajja balinga ba serious nnyo juga internet yali nnyo serious nnyo byokubera live nti omuntu omutambulizako kamera kati struggle ekyuse nnyo so y'omulundi guno obeera waka ku laptop nolaba buli kimu nga bwekigenda mu maaso okitegeera ey'omulundi guli abaana babeeranga abayaye babbanga waabo nga bagandinga Besigye nga batambula ne Besigye okitegeera naye nga anyway tetubeerayo naffe mu struggle nga tuli observer tugoberera ensonga naye natunuulidde omwana ngagamba bamusse kyusa emmotoka omukulembeze bamusse beetandika lukaaba omukaabi ng'akaabira ku live naye nga bannaye babituufu waliwo abalala bagumira ku eka nali otandika okukaaba muganda wange kati ffe tugoyimyewo gwe tugoberera kasotandika bamusse nange bamusse saawa 8 n'eddakiika 2 bamukubye tiyagaasi ngeze kulaba President gwaga bakubye tiyagaasi omusajja ali ati President mugumu nnyo ningamba Samono aleka yadde tannalya tannaba kulya naye nga anyway kirungi bayire struggle wetu we struggle mubeeramu abafa mbwamu abalamu mbwamu abasigala emabega mbwamu abagenda mu maaso mbwamu n'abagivaamu mbwamu abalya ssente mbwamu abanakuwala
mubaamu ababba mubaamu ababbibwa kati gye bayita struggle okitegeera era omuntu obanga oli awo nga gugamba struggle ojja kunsanga mu nnyumba owedde struggle buli muntu kimukakatako okitegeera sigamba abantu bagende ku street beekalakaase ne struggle lekera ogirabira mu kitanda kyo ne mukazi wo n'abaana bo tituli mu struggle ate muli mu struggle ina kuvaayo mbeera olumbaganye embeera ebeerawo okitegeera si byakubeera kugamba kakati ffe tuwagira eri mu kkoona gye batakulabira okitegeera wakati time gye tujja buli muntu agenda atandika okulaga amaanyi eno gavumenti ogiraba time ejja oba mwaka gujja oba bbanga ki eno time ogiraba abantu abasajja tebagenda kukiza Kyagulanyi abatwaleko kintu tebasobola wakiri bafiirawo kati tekiri kyenkugambye yagambye mwawaddemu kantu kena kwotinze yagambye ffe kyetwagala free and fair election egenda beerawo ddi ekyo Besigye nakyo yakyogerako twagala akalulu akali mu buyi akalulu akali mu mateeka byebyaze omusajja yatutte kwemulugunya kwe ewa Nangadya Wangadya namugoba ate Wangadya munanga omulamuzi Wangadya nanyiiga bunyiizi era ate tayinza butanyiiga kubanga yo Besigye yasooseyo naye Lord Mayor yabadde mulwadde naye Wangadya ate ye yanyiize bunyiizi omulamuzi n'afulumya n'ayita n'abasirikale n'abayita ate n'abagamba nti mugyeewo ono mumutwale anti kati olaba ebiseera ebisinga nze natunudde nti struggle eno buli omu waali oba n'abakulu abo kati omulamuzi Wangadya yakozesezza obuyinza obwansukulumye n'atakkiriza wadde oli kwogera kuba Kyagulanyi teyayogedde yabadde ng'ayogera nga buli wayogera byebisiro byayogedde yabyogedde afuluma n'ayita abasirikale bafulumye security efulumye omuntu azze okwemulugunya kitegeezaawo wennyini violating human rights ati yagamba Bobi Wine alabyeko speech yagamba nti Wangadya mukyala Wangadya tali bakuyita kwekubira impartiality nga gwe toli ngo wekubidde ng'oli ku side yemu okitegeera kati kyekisibu Bobi Wine kyeyabadde kyeyasanze mu kyalo naye ndabyeko kwegamba endaba y'ebintu ebyo erimu kyekubiira naye of course Wangadya yabadde mufiya mu mbeera yonna kubanga nemabegako wali eri baalinamuko obuzibu ne Bobi Wine because ku listi ze ez'abaana abawambibwa nalaba nga agamba nze kakati ki abantu tetubamanya abawambirwa Kyagulanyi ebintu abitadde mu politics biki kati ye nga yo omuntu okufeesinga Bobi Wine I think yabadde first time bile sigadde nalaba nga General Secretary Lubongoya yagenda aba NUP biki kati yabadde naye nga ali mufiya yabadde alina okulaga ki ekyamutesa mu office eyo oba okitegeera of course wali tosubira Wangadya kuvaayo kubeera ku side ya Bobi Wine okitegeera tekisoboka naye yabadde alina okubeera kubanga Bobi Wine ye agenda okujja mu kakiiko ako yabadde alina ebibuuzo bingi abaana bawambirwa emisango gjuka bamugana okuyimba ku stage biki kugamba byabadde bingi nnyo kati of course Wangadya naye yabadde alina okubaawo naye alaga amaanyi ate Museveni byayagala okitegeera ye Museveni byayagala lwe ddala nti omuntu waba yakuwa ekifo bona alabako Wangadya yo ng'agamba kati Bobi Wine anwanisa kakati agala ekifo kyange nze kati banzijeko ekifo ekyo nze ndyewa statement eyo yagikola oyo omukyala Wangadya nga bamutaddeko pressure okubanja ba political prisoners okitegeera naga kakati balinga baagala okunsuza ekifo kyange kakati okitegeera kati era kyeyabadde ayogera take him out nengamba bannange twatuuse mu Uganda omwami Abedi kyogamba naye akola nnyo alabe nti nno Abedi ne wanaakola litya Museveni yamugoba ate nga bagambye gwakolera waawe just kubeera kugamba kuba kati Abedi Bwanika Museveni teyeetaaga Abedi Bwanika singa yali amwetaaga andimwetaaze mu 2016 okitegeera kubanga Abedi Bwanika oyo yavaayo n'agamba nze bannanga akalulu ka Besigye emisango Besigye gyawaabye mbakalulu tekabadde feya Besigye alimba nze kenyini nabadde mu kalulu nakalabe nga katambudde bulungi nnyo era obwo obujulizi Abedi Bwanika bwe yaleeta kooti ya Bugoba negayo byoyogera bifu kati kooti weegobedde obujulizi bw'oleese ng'ate ggwe naye wali mu kalulu kitegeeza toliimu nsa
kati Abedi Bwanika abamu bamwisa Abedi Bwanika okitegeera anti abaana era tubisomemu ku mutimbagano ninga erinnya teri Bwanika liri Bwanika okitegeera erinnya teriri nedda nakirabye abaana abo bayeekolera abo baga ati oyo si Abedi Bwanika ya Abedi Bwanika nenga erinnya liri Bwanika. So Abedi Bwanika is trying so much okulaba nga Museveni amulaba ne Museveni agamba wacha wewe Museveni teyetaaga Bwanika singa yali amwetaaga singa yamuwadde ogufa mu gavumenti dda myaka ndowooza nga 13 emabega naye bambi Bwanika yeekukuutiriza okitegeera yeekukuutiriza alabira ddala nga Museveni ono singa mpita nampaawo ogufu artist kubanga ye yali yagala bamuwe n'oguno ogufu gwalimu Shabani Bantaliza yafa mu COVID naye kati baguwadde ono omuwala yali akola ku NBS bwe baguwadde Shirandukire kati gwe baguwadde kati Abedi Bwanika yali ayagala ekyo ekifo kubanga kimaze emyaka ndowooza kuva mu 2020 myaka nga 3 kitundu nga tekirimu muntu nga kiri vacant kati bakiwadde Shirandukire naye mukulike eyo ababadde naye Abedi Bwanika eyo bya Abedi Bwanika bye bagamba simanyi nabo bagenda kola olukungaana e Masaka ebyo bya kisiru bagenda kwongera kwerabisa kubaga amazima matuufu gali nti Abedi Bwanika 2026 tadda ne waba talina ate eyo kadi tayinza tasuubira gifuna tabayinza kugimuwa ate juga omanyi kyekitegeeza okujja nga independent naye waba yeetonze kati Bobi Wine olaba Bobi Wine asonyiwa ne Bobi Wine tasobola kusonyiwa muntu amuswaziza ekyo ekyawadde Masaka okiraba Bobi Wine mulabye ng'atudde nga ennaku emujjudde nga wuli ayagala nakkaaba naye ng'omukulembeze nagamba n'aguma ansirike naye nade njagala bawo omuzindalo Waiswa Waiswa abo baadde bajja kulwana nze nade njagala bawo spokesperson wange bamuwe omuzindalo Medinse yadde nsobola gumuwa akimanyi omukolo gwagenda kucyankalana Waiswa ng'akutte omuzindalo oyo yaloopye nti bamukubye mbubuka kyoyo simanyi saabirabye ebyo bamukubye ddi nabe ne bannamo omanyi ekizibu ekiriwo kati bannamawulire bali biased nabo kati balinga bannamawulire nabo baloopye mubawabyeko kamera tulina okwawula ebintu bibiri beba next need yaabo nalabye oyo gayi bamuyita eyabakulembeddemu yabadde Parish Magembe owe Masaka yalipotingira Masaka wa NBS naye bannamawulire balina okwawula ebintu bibiri olina okwawula obwa political activist n'okubeera journalist byanjawulo kati bannamawulire abasinga bafuga political activist era balina n'abantu be bawagira okitegeera era waba ayogera omulabira ddala nga ye omuntu wagamba okitegeera kati ate ekyo kibeera kikyamu omunama olina okubeera nga tolina side olina okubeera nga side ng'oli passion ng'oli side like nga ono omuwolereza nono omuwolereza ng'oli makkati kati gotandika kugamba nti salabye bannamawulire be bakubye jasi bagambye bugambi Abedi Bwanika agambye bugambi munnamawulire gwe vaayo ebigambo byange bituuke butuusi jawo kamera kati jawo kamera ekyo kigambo kisobola osuula kamera wansi neyatika so kyekyebuka yawoloopye nti General Gaddafi ali awo kyali wange mumanyi atambulira ku Bobi Wine then ne Edi Mutwe mbo be bakoze eki bamukubye ne batwala n'ebyuma n'essimu ebbanga lyonna lyendabidde ssebuufu oyo Edi Mutwe tali violent bayira abasajja tebali violent Edi Mutwe n'okwogera naawe obwogezi kitwala ebbanga kubanga Edi Mutwe ebigambo bya mpola pressure so like si bya pressure nti omuntu ayogera ennyo eddoboozi lye ttono n'ebigambo biri reserved bitono ayogera awasaanidde okitegeera kyova olaba gundi yagenda ku kitebe kyabwe kyali by then baali bakyalika mwokyawo ono we Sweden yani oyo yagenda awo bagezeko baprovokinga ono wekalangaalo yani oyo gataliko sino Edi Mezaya yali agenza baprovokinga balage nti bo bali bakozi bafujjo ne Edi Mutwe yagamba mukakkane sajja oyo muleke akole ebyamulese amala afulume temukuba temukola ki muleke ensejja tulaba bulala kati ekyo eyo ka statement Edi Mutwe yakola nze wange neeyongera okumwagala okitegeera kati munnamawulire yagamba nti Edi Mutwe yamukubye ekyo kikyamu Edi Mutwe simulaba nga naku wantu wonna nga Edi Mutwe akubye omuntu nze Edi Mutwe ebbanga lyemulabidde ng'akuuma Bobi Wine oyo ng'atambulira ku Bobi Wine kuva nga tukyali ku ssuubi eyo
nga yajja ne Bobi Wine okujja okukola interview ndowooza 2015 okitegeera so simulanku ng'akubye omuntu simulanku nga violatinze omuntu kati jase ebyogera nga byogera nti bannamawulire abasinga baafuuka ba political activist tebakyali ku mulimu gwabwe gwa mawulire yakyuka kale Big Brother Uganda Flex Media Future tukusaba subscribing webale nnyo tukwebaza olw'okubeera otugoberera otuwana akadde ekyo kikulu nnyo naye nga fe tukyakunoonyeza ebyo ebirina okubanga bitambula obanga tubikuwa gwe tunyiiza otusonyiwe sijja kkowa kwetonda naawe bwe tusanyusa ate era awaganye genda mu comment section wonna agenda ku Flex Media Official lekeyo ogenda ku Big Brother Uganda genda mu comment section olekemu bw'oba oli ku Flex Media Official nga tonna subscribing Big Brother Uganda jangu subscribing bw'oba oli ku Big Brother Uganda nga tonna subscribing Flex Media Official please go and subscribe kiyamba kituyamba nnyo naye nga twebaza nnyo yonna yonna gyetuza kubanga ate otulaba lwaki tetumaliriza kubanga lwaki tuyitaayitamuko mu kasitwaga ako engeri byabaddemu eggulo mwabirabya abavuddeyo president agenda kubeerako emitiyana ajja kubeerako emasaka enkyali mitiyana then the next day oba agendako enakaseke singa kisobose naye luweero kati tuba tubala lumu luweero twatwala lumu luweero kabe nakaseke basobola okujja eruweero kale kyonna kyekiri kubanga luweero ye meka ya NRM naye maama meka wafaanana oba nga ki ne kakati tekyali meka ya NRM kati yafuuka gundi ye namugongo wa NUP kati kati namugongo yesinga okuteeka abantu abangi kati kale ng'oggyeko kiri ekyemeka kubanga yo meka yali yakyesigaliza naye kati tutunuulire ku level ye namugongo wano mu Uganda abantu beekuŋŋaanya bangi kati kitwale nti luweero kati ye namugongo ya NUP ekitegedde tumalirize okibadde kyalina kyogamba ku principal ngeri gyatunuuliddemu Ssenkubuge obadde wakyogerako naye Bobi Wine ebintu ebyo byakola si birungi kati olaba nti kyabalumiriza abantu bangi Bobi Wine wadde omuntu tomwagala naye tomulaga yamulazeewa oyo musajja ayinza okwetta kati yasinga okukweka era entunula eyo yagitunuulyako ku Kamalabyonna ku Katikkiro entunula era yagitunuulyako ku yali ani omulala awo era ayina omuntu era entunula eyo Bobi Wine oyo musajja muzibu nnyo eyo entunula ogiraba gyatunuulidde Ssenkubuge ayinza okugenda ku munyanya ne yeetuga ayinza okufuna toilet paper n'agisiba mu mulabba ne yeetuga lindako ne mugera ku makya ne muwulira Ssenkubuge yeetuzizza toilet paper wa kuba yamutunuulidde ng'amukimba bw'ati ndaba nnoono alowooza simulaba ku solo ti nga nkuba ate era njagala obabulira mu ababeera ku social media kati omanyi ffe twali tusoma tulina gundi oba jasi yali waliwo omusomesa yali nga atusomesa yakiyitanga sign of your language nti omuntu ne waba takukubye naye kyokka kyakkola osobola okunyiiga wali obaddeko n'onyumya n'omuntu naye ng'omuntu agamba okay kati eyo sign of your language eyo osobola okuteeka ku mulabba ne weetuga oba ng'okubidde omuntu essimu ng'omuga alo kakati mbadde yakujjako enaga gy'oli onoobayo enkya oba oli olweggulo akuma takumira mpeera ekyo kyokka kisobola okukussa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaali bannaye maasomogi tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo, tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Tekyabadaza ku Masaka Road, Kiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba
Kayumba Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere, engato, eby'omu kisenge by'abaana, ebitanda by'abato, obusuuka, eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigomo ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa Ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate tukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli. Tukubire bukubize ku noti 7728 naye noti 7589 be ba Tigida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana gwo.